obuvunaanibwa emisango ebiri ogusooka gwa kutta ebikwata ku musango bigamba nti Mbolanyi Alice, Makumbi Lawrence, Nakalema Caroline n'abalala batannakwatibwa nga lumu omwezi ogwa March omwaka guno mu kyalo Kitebe mu Nakisunga Sub-County Mukono District mu bugenderevu ate mu ngeri emenya amateeka mwatta Kiseka Charles. Omusango gw'okubiri gwakuba nti mwayambako kuba mwenyigira mu kutta ebikwata ku musango bigamba nti Mbolanyi Alice nga lumu March omwaka guno mu kyalo Kitebe Mukono District nga mumanyi nti Makumbi Lawrence Nakalema Caroline basse Kiseka Charles mwayamba Makumbi Lawrence ne Nakalema Caroline okuba nti badduka ekibonerezo. So this case is adjourned to the 8th of April 2026 at 9:30 a.m. Formation. Renewable State. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.